Embeera bw'eti bw'ebadde ku byalo okuli Bukalenzi, Mbugoya ne Kikarwa e Mayuge ng'abatuuze balaga obutali bumativu bwabwe olw'okugobaganyizibwa ku ttaka. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira ki National Forest Authority NFA kyateekedde ennyumba z'abanoomuliro n'ennimiro zaabwe zonna nga babalanga kwesenza ku ttaka lya kibira. Bano baazibye ekkubo okulaga obutali bumativu bwabwe ekisannyalazza eby'entambula. Abatuuze bagamba tebagenda kukkiriza kuva ku kitundu kino kuba bazze bagobaganyizibwa nga n'abamu bava mu buvubi oluvannyuma lw'okugobebwa ku nnyanja. Twava ku bizinga, twava ku myalo, enanda titubinzeyo twaidde twazimba wano. Kyokka abajaasi tituddiye baviire n'abandi bebiisa ebigoye bakwidde olukuba amayumba gaifwe. Nzira wentandikira era n'ebintu byonna byonna byabatiisa. Era nga lw'olikumbo nanga lwendi nti owengo edonadona badokiira mu numba. Mu kiseera kino bano batambula n'ebiso nga bawera okufaafaagana n'aba NFA ababagobaganya ku ttaka lino. Ssentebe w'e Bukalenzi avumiridde ekikolwa kya NFA n'asaba abakulembeze okubadduukirira mu mbeera eno. Tusaba obuyambi kubanga musobola okutulumuukira mu kizibu kino kye tutuuseeko olunaku olwaleero kubanga seeri tukoseibwa ekibitiriire, abantu bakoseibwa, abakazi ab'embuto bakoseibwa, eriyo n'abantu abakubibwa emiigo. Twogeddeko n'aba NFA ne batutegeeza nga bwe bwakwata ekitundu ku ttaka ly'ekibira ne baliwo abatuuze kyokka n'eryasigalawo nalyo baagala kulyesenzaako. And we are facing a lot of pressure from the same communities that have encroached already on the forest. And yet they already have an estimated 12,000 under their settlement. Tukitegedde nti waliwo n'abatuuze abajingirira ebyapa ku ttaka lino ate n'abalala ne batandika n'okuguzaako bannaabwe ebibanja. There are reported cases of people forging illegal land titles and putting them in the forest. Some communities selling part of the land. Yamyuka RDC w'e Mayuge Hamis Kigamira ategeezezza ng'ekikwekweto kino bw'abadde akimanyiiko olw'abantu abava mu bitundu ebirala ne baagala okwefunza ettaka ly'ekibira. Buli lunaku beeyiwa bweyiwe kuva mu bitundu bindi bano be bali kusala emiti buli basala emiti gye batipa ng'abantu beeyongera okuba edabwidde kusenga kutaa ku buyumbayumba busiisira buyumbayumba. Agamba abantu bano balabuddwa okuva ku ttaka lino okusigala ku kitundu ekyabaweebwa naye nga buli lukya bongera kusensera ttaka lya kibira. Abandi bava mu bitundu Mbale, abandi bava Bugweri, abandi bava Iga, batyo bayidabwidde kubona nga eri abasomera mu kubona nga beeyiwa ku ttaka lya NFA. Ayongerako nti ne bannabyabufuzi bakoze kinene okuwabya abantu bano kyokka nga nabo bamanyi bulungi ekituufu. Kyama twabona nga atisiti tusobola okugadinga gundi ya government n'abantu banga tubasomesa ebbanga nene okuva ku itaka eryo. Abasekerete okwata amajambiya okulwanyisa ow'emmundu n'abawagabuwa obuteetantala abasirikale kuba bajja kubattira bwereere. Bale bayidye mweda na bijambiya mweda na mudeme mtatolere na jambiya bale bayine emmundu mwena bijambiya muveeyo abantu wawo amateeka galiwo. Abantu abali eyo mu 4 be basenguddwa ku mpaka nga n'ennyumba zaabwe mwe babadde basula zisaanyiddwawo nga kwotadde n'ennimiro zaabwe.